Kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Align Cruise gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira tuwebale nnyo okubeera nga ate otwogesa amaaso olunaku olwaleero tuli proudly powered by Marus Bridal Center bali awo kwa Net Plaza batunda gomesi ez'omulembe mishanana byonna ebintu batambula nabyo era babirina bulungi nnyo edduuka ddene gaggadde so gwalina emikolo beeyune n'ennamba yaabwe eri awo waggulu awo gyola mu black so olunaku olwaleero nina mukwano gwange bangi nnyo kummwe mumufollowinga ku mukutu ogwo gwa TikTok atera okubeera awo nga yeekolera ebintu bye anze anyumira nnyo budansi bwe amanyi okukola bu challenge n'akuba budansi mpolampola awo naye musajja w'amaanyi ssebo mu ggwanga naye kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo taata tusanyusa okulaba kale ssebo je baleko mukama wange kale ssebo ogenda kwongera ku ddoboozi katono ssebo kale weeyanjulire abatulaba bategeerani gwe tuli naye wano tutandikira awo muje baleko ba ssebo de banyabo nze amanyi abampita Jamix abasinga mumanyi ku TikTok ndoza mu followinga ku Instagram page yange nze Jamix Julius Makambo ku YouTube channel Jamix City as well ne ku Facebook ebisigadde byonna all the social media platform I'm there. Twitter what I all use the same name, just follow me ne kushira kuoliye byonna obulamu bugamba ki lamu sibo byali amdulira ne baza mukama amanya gama tufu gwani nze Makambo Julius Jamix Kambo Julius Jami bakuzala nze ndi mutuze wa wano musite no ngamba like ekyamwe ekyalo actually sija kulimba kubanga nze nkulidde wano yeah okulidde mu yes the first time renasoko okulaba video yo ndaba omuvubuka cause you are youth omuvubuka atambulira ku mavivi kale nengamba nange ng'omuntu kyandeetera okusooka okulowooza yaani ngendo okulaba ova ku ssomero nekindeetera okulowooza nti mu society eyo abantu gye babeera bangi nnyo balemeddwa okubaako ne kye bakola oba kye beekolera because abamu bagamba they are disabled era abamu ne batandika n'okwekubagiza abamu ne badda ku street ne basabiriza abamu ng'alina n'emikono miramba gikola bulungi abamu ng'alina okugulu kumu just kwe kutaliiko naye ng'alabira ddala ali disabled nnyo bwe nakulaba nagamba waawo ono yeetaaga okuwaayo abantu abali eyo ekigambo oba omuntu ali mu mbeera bw'etyo ekigambo ekiyinza omukyusa mu bulamu bwe so byebigere bino nenkunoonya naye nga tujja tutuulamu awantu nyumyeko ne muganda wange ono atubuulire embeera eno saawa zino osoma tusandikirewo osomera wa university gyensomerako mbali saga nnyo gyogerako kubanga basinga kumwe mujja kunoonya ate kyentayagala saga nnyo ebintu byakunoonya kunsanga in my private time nongwira so my university I think it should be my private toyagala nnyo bantu bakunoonya yeah era bade saga actually yesterday wankubidde esimu nongamba you want to meet me tewala nga nazemu nenkubya nenkugamba what are we going to talk about exactly then ongamba I want you to inspire people then nengamba okay you want me to inspire people but I'm going to first call someone confirming naye kubanga uliye boss wange yeah taking a responsibility yeah all my needs nengamba okay let me first call the person katwena mukubide nangamba if it's all about inspire people go talk to the world yeah so letugenda kugera ku university but okay okola course pa now mbadde nkola course ya accounting omanyi gwe mu ndowoozayo osuubira lwaki abantu abamu beenyuuma like abamu baiva ne mu families ennungi eziwell off naye okusoma ng'awulira ddala ne bw'asoma future teriiwo gwe ki ekyasinga okusindiikiza nogaa no you know what Jamix
soma oba ki Jamix soma actually kyasindikira okwagala okusoma kinasooka nentegeera nti sijja gamba ati am disabled naye kinasooka nentegeera nti sina magulu sina mikono luzange gyondaba naye wemba sisomye kono konsi ngenda kukolamu ki because for any person who is disabled the only thing you can achieve in this world is your books, your papers. And that's the only way someone outside there will determine you instead of someone who is able. Nengamba Jamix katemba sisomye. Muno mu Uganda sina kyensobola kukola. Wakiko kansome government enyima omulimu ba any organization enyima omulimu. Naye nga wakiko manyi na papers zange. So kino kikusindikiza okusoma. Talking about your education. Yeah. How was your primary? And primary abayizi abasomesa waisibwa otya? Actually on the side of abasomesa when kugamba tebampisa bubi mbankulimba. Mbankwayiriza cause all the schools I've been to abasomesa been one of my best friends. But by making they always take their responsibility to make sure I'm fine. And on the side of students, yeah, many students sometimes bullying, they want to tease you. Nenga, you have to give them a deaf ear. To be fair, if you want to achieve something in this world, whatever that challenges you, you fight it and make sure that you're on top of it. Yes. Buli lwoba ogenda okwebaka bwoti oba buli lwozuuku kakasitu Katonda omusaba salaki Katonda konse kuno acha nze Katonda simusaba oba mbeere mugagga wabula kyensaba all my dreams from day one kyembadde nsinga osaba Mukama bw'abanga mpadde sente kyensinga okwagala kukwata ku bantu abalinga nga nze cause wembalaba kubo nga babonaabona kinkwatirako ddala nempulanga nga kituufu. Those are the people abandibadde actually in those bigger offices, maybe because they are ignored whenever they take their papers. That's why at times you find them on street, but that's not what they want. They are being forced because of by the situation. And most of them, I think by those people you see on street, those people got their books. Buying the papers up when because of the situation behind. Because people in most of the responsible offices, they take their papers and they don't consider them. How do you expect them to survive? That's the only way they can survive. What else have you come? Yeah, I've tried. Nenga, they don't consider me. Why? According to gwe kyolaba n'engeri gy'obalaba engeri gy'obeera mu interview rooms ezo oba ng'oli oyingidde mu office ye gw'olaba ki? Actually nze mostly sijagamba ti oba they judge me by my books, but they judge the outside me, my body, how I look outside. That's what they judge, and they don't look on what I am. Yeah, they don't look on my abilities. Itegera bwe batunulira mulema tasobola kukola kye twagala. Yeah. Kwebyo ebikozesebwa ku mirimu okugeza nga computer, desktop computers, laptops, masimu, technology obikozesa era obikozesa bulungi. Ate when it comes to technology ndoza onda badduka awo kyesobola kugamba kyokka because masimu ndoza tosobola kugenda ku TikTok nga tolina simu ya kabi ndoza engeri otegeera. Yeah. Ndoza ate ngeri olaba videos zange ndoza most of them are so clear. That mean I have one of the best phones. Nebanga PC, I think I'm using a MacBook, the latest version almost. Yes. So tosobola kosa PC ya laptop, PC ya MacBook nga you're not good in technology. Bakwako interview bone balaba nti Jamix alemereddwa oba go balaba bakutunulira butunulizi bati bo bakutunulira butunulizi ne bagamba we shall call you and you wait for their calls. Not to giving up. Kati nze panawo wano inatuuka sikyagala saba muntu yena ina mulimu kyensobola kugamba Alan nenze kyemanyi my job is there and I will definitely do it. Nenga sigenze mu office y'omuntu
oyagala mulimu guno gw'osoma ogwa accounts oba bingi by'osobola? Apa now, because when ongamba muno njala guno mulimu guno gwa accounts, that means that still I'll be forced to go to any organization to ask for a job. Chintayagala anymore. Because I'm pretty sure when bangenze to any organization, they will look at me, ignore me. Chibasobola kukola kyokka. Yes. So kati osuubira tugenda kukola tutya? Oba kukyala ki mukama wange? Ku ky'omulimu, era mulimu ki? Ku ky'omulimu? Nze gwange? Nyinza okubeera eyo omuntu nankubira essimu nanga nakulayo okola ku Jamix. Omanyi ku lwaki? Nekyala sigenda kuleka namba yange mabiga cause nkimanyi tewali organization esobola kumpa mulimu. Tewenyoma. Si kwenyoma. But I'm one of those people who believe in themselves. Nenkimanyi la still abo be banyoma sinze yenyoma. But the people that have golden hearts, so chimanyi. But la still webanga bakukubide Alan. Oyine namba yange mukwano muganda wange. Yes. Connecting Jendi. I'll definitely reach them. Yes. Okay. Mama and tata bowe bali. Actually, nze nkuze kutuka wano sirabangako tata wange. Naye mami namulabako 1 2 3 times. Tata yafa. Obate wamulabako. Samulabako. Naye nga bangamba yafa danga kyali muto nnyo. Okay. Naye mami wali. Yep. So surviving otya? Nawe nagambye kuva kontandikwa. Nina omuntu andabirira. Kitegeera. Ya taking all my responsibility. Jamix ayagala kulya kamere ng'omukubira. Jamix ayagala kulya pizza nga nyiga simu. Kitegeera. Yeah. Nekirala abantu ngabo ba Eddie Kenzo, ba Vixen, those people have been my friends and they have really supported me. How do you meet Eddie Kenzo? Actually bintu bya TikTok era sola kulimba ati Eddie Kenzo na meeting abe batu batira nakola akayimba ke akasango those days nga kasha eatinga nyondoza. Nintekayo ka challenge nali sibidi nako because that was my first challenge nga sibidi nako ngenda mbayi taita ma wande ge olwegulo mikwano jange ngabangamba Eddie Kenzo akononya bubi nnyo. In fact nze nasoka nenti anganza omuntu nengamba Eddie Kenzo anonyeza ki namukoze ki nana soka nembula like for 2 weeks then the 3rd weeks nengamba kangende jali gwene westula nestula nengenda jali nogenda ku big talent nengenda ku big talent emachindi akusalama road. Yeah. So habo omusanga wakola appointment unasoko gendayo samusanga yo nasanga yo secretary we nangamba Eddie Kenzo ada kunonya naye wabako myongenda mugamba ati olabiseko nolekawe namba nitoleka ka namba nkumanyi kubanga oyo mwala bamita Barusha. Actually she was so friendly in the first place. Kale yandaga mutima mulungi mulundi ogusooka nengamba let me leave the number. Kat the following day Eddie Kenzo oyajja ne bankubira nengenda nemulaba. Tunyumizeeko that ka moment ng'omusanze omusajja oyo wawulira otya yakwa wali ogambye osooka n'otya? Era nasooka nentyamu naye ate yandaga ati talina buzibu yadde nakatono. Musajja mulungi, musajja ali friendly, musajja mutima mulungi kyensobola kugamba. So bwe wavaawo? We navaawo nenzira ewaka. Vixen? Ate Vixen ebyaffe biwanvu. Because nze okumitinga Vixen fena twali tulinayo mukwano gwaffe nga wa ku university by then I think as a ku joining university nga nkyali mu high school. So this friend of mine happened to make a birthday in one of the charity organizations. Nampita naitane Vixen. By then actually it was even my first time nga by then nga Vixen achayina kali akayimba ka turn the replay nga kasha eating anyo. Oyo mukwano wange nambuza oya tudawo mumanyi ngatenga mumanyi simumanyi naye nga mpula akayimba ka eatinga nangamba oyo Vixen. From that day Vixen naye yanjagalirawo wenyini. I think it's just my blessings. So ng'ovudde ku bantu bano just abakubeereramu oba n'abantu abo bakubeeramu betukubira kasimu ne tumugamba kino ne kino ne kino gwe ng'omuntu
biki bw'oyiyayiyaako awo obukwakase obuyirizamuko nze saawa zino maybe nga nfunyeyo ku budiru ndowooza ebyaffe obimanyi we nfunayoko kyali wange maybe nga kubanga ninayoko mikwano gyange awo Kalungi Plaza Mutasa Kafeero atunda ku masimu kati we nfunayo kyali wange maybe nga ayagala akasimu era ninkamuyiribira Jumalindako oyiriba akasimu downtown ngenda ninkayiriba oyingira ekibuga nkotidde site naawe yaffe nze ngenda ninkayiriba so oyingira Mutasa n'omuyingira n'okkirira ne bagamba genda waggulu n'oyambuka waggulu yawe ekiri mukama wange kino no kikuyigiriza kiggwe naatulaba obulamu buno tebuli mu kwesaasira by the way nze kisinga okunjagaza Jamix teweesaasira sagala ekyo sikyagalirako ddala kubanga ne Bible yenyini ekyogerako ataakolenga ataalyenga okitegeera so it's out of your hustle it's when you'll gain something to eat omanyi statement ensanyusiza nnyo eyo gyoga nti oyingira nze ekibuga nkimanyi kubanza oluusi binnema n'abantu bangi abatulaba awo ekibuga kibalema okuyiriba nga tebakimanyi kati gomanyi Wilson weetandika ne weekoma kyo kituufu amakona gasinga mu kibuga nga manyinzi kubanga njiribira munnyo statement ky'omuntu gye yali agambyeko kweno ensi oba gye wawuliddeko omuntu ng'akugeya naye ng'owulira n'ogamba naye ono naye nga gwe kusigadde kupushinga esigadde okyatambula mu lugendo lwo olw'obulamu aba nkugambe actually kati nkugambe waliwo one day nagenda mu Giz restaurant ogimanyi Giz eri mu tawuni awo ga ku Mutasa Kafeero ate kati ng'ovuddeko ya Mutasa Kafeero kati wali eri awo ku line y'amapeera kati nga ngenda eyo nga ngenda kufuna kyakulya wange enjala yali ennuma oli wekka ndi zekka kolo nali sitambula eno mukwano gwange gwe ntera tambula naye ningamba kangende nfuneko wala ekyokulya tuuka ku mulyango sikali nangamba what are you going to do inside konze nemubuuza buli agende no munda osooka mubuuza kiki agenda okukola yeyo munda I thought it's an open place for everyone to come in and goes out nangamba for you I will not allow you to go nemugamba why mbugorage nakukkiriza yes nemubuuza ku lwaki nemubuuza ku lwaki nangamba we don't allow beggars inside kitegeera tekyo kyali kibi nnyo wait Jamix watambula gy'ovudde tamanyiiyo ogenda mu restaurant ofune ekyokulya ku ssente zo ye bwe yakulaba ku mulyango asikaali n'agamba atya you're not going in ko gwe why nemubuuza why nangamba we don't allow beggars inside ate tekyakoma kwoyo asikaali yekka ne manager weyo restaurant I think naye nagamba don't allow him nengamba fine let me go I get it somewhere else manager nagamba ki temukkiriza nengamba will never come wali obagambye wali ozeekaawo n'obasabiriza ate nali nzizeewo kodi so they judged you just lwakulaba yeah, that's why I'm telling you people will look at you judge you just the way you are that's why nkugambye tebakula nze Jamix sikusanga nko ku luguudo mb'osabiriza sikusanga nko na muntu mbu simanyi oli bwoti simanyi bakuweeya kituufu naye people will always judge you eyo incidence emu endala incidence nyingi kale zibadde zituukangawo naye nga endala just nzibadde years naye ekyo kyo kyannuma nnyo ekyo kyobola kyo sobola kyerabira naye nga bibaawo bino byansi kikuyigiriza ki mu nsi muno ekyo actually nze kyensobola gamba abantu naddala aba big organization kati ngezo zi restaurant supermarket and every organization in Uganda don't look at anyone and you judge that person according to the look. Listen to what that person is going to bring out and you judge according to what that person has said, to what is coming out of him or her, but not by look.
because you may miss out something very big nga tomanyi kikyalese ne just because omujaji nze ngejjali. Yeah. Oyina emikwano emeka? I don't know. Ng'ogyeko bano ba celebrity. Naye abantu bogamba nti those are my friends. Abakukido. Wakati ze bankugamba na ono kyali wango nambeererawo. Oye mukwano gwange asooka celebu ali awo. Now is just an easy person. Then mukwano gwange yegwentera bena ne ku TikTok omulaba omulenzi. Oyo wakukido nnyo. Oye na meeting adda mbadde naye mu high school mbadde campus fena. Ani akutwala ku TikTok? Actually naye mukwano gwange bamita Trek naye wa ku university kati nali ndi awo kubanga yali akola nnyo TikTok by then nenga nze sina picking nnyo interest nangamba Jamix kati leero ngenda kugulirawo account ku TikTok nengamba kulwashi nangamba jalo kikole kubanga kimanyi osobola kikola kitegeera nengamba easy oba njagaliza why not gulawo kitegeera nagulawo account kukola kakayimba kasango ke kasookerako ddala nekakikuba kati ko edikenza ate mukono kali na picking nnyo interest kolo nengamba that mean okikola kino kina we kikupushinga. I picked interest from that. TikTok ero gifunyemu kasente? Asobola kugamba ati now TikTok tungifunyemu because it's not one of my priority. Mostly I do it for fun. Kitegeera. Yeah. Abantu bakuyita balangirako business zaabwe? No sinafunayo. Naye ng'oyagala? Wemba nfunyeyo why not as long as ngagenda kunsasula. Sikina mubuzibu. Kati abatulaba buli amanyi nti ayagala cruise oba ni cruise genda okebere ku TikTok ya Jamix City ba spelling JAMIXCITY. Genda okebere bw'omala okebera mukubire kasimu oba tolina namba ye onkubire ku namba yange gy'olabaawo nze nja kuba mukufunira bulambalamba tujje tulange business yo naye obeeko nekyomuteeka mu nsawo. He's not this person ajja okugamba mbu yayagala nnyo sente zatakoleredde mbu ate mbu simanyi ayagala nnyo okwekolerera n'akwata akasente ke nga akakoleredde si bwe kiri? Wekiri mukama wange. Kubanga ebyo ebintu by'okusabiriza tabimanyi naye ng'ate bw'omuyita okukola omulimu Bambi ajja kugukola. So we support him tulabe engeri ate naye gyakigusamu. So tatu eri ku mukono gwo etegeeza ki? It's God. God. Yes. Tatu yokka gy'olina ku mubiri? Ye yokka. Then maybe nane one endala ya Jamix City. Jamix City kitegeeza ki? Jamix, actually Jami is my name. So when I ngenda opening my TikTok page kwano ngenda ngamba tosobola kukosa Jami. Wenda okwongerako ekirala. Nangamba katukosa ki? Nemubuuza tugenda kukosa ki? Nangamba maybe kosa Jamix. Nengamba anti sola kuma just Jamix. Tuongereko City. Tulina na reason why nagamba tukose Jamix City because my inspiration has been always to inspire people like me. Njanyo ku inspiring muntu alinga nganze oye naye nali wabweru nga alaba tasobola. Okitegeera. So I made Jamix City nga sagala kikome ku Jamix City. Ndoza wotunula ne ogenda ku TikTok page yange olaba ne logo eriko ya Jamix City that I made for myself. You made it yourself? Yeah. Go wagyekolera? Nagyekolera. Nakola that logo nga sagala kikome ku logo just. In future, maybe God has blessed me. I want to start something like Jamix City organization for people maybe of this kind and this kind. Yeah. Are you seeing someone? Me? When kugamba ati no mba nkulimba, yes. Wow. Yes.
For how long? Mumaze banga ki? For quite some good time. Maybe 3-4 years. Yes. Chicho sing tetwagala kumumanya linnya na kinaye biki ebyo byoyinza okugamba that person ambereddewo bwati ne bwoti oba bino byaŋŋamba ebinkipinze okuba nga ntambula. Actually sila agamba nti she's patient. Ali so patient nange. She understands me. Because mbali naye kuva mu high school. She understands me. She knows my weakness and I know her weakness. So she knows my likes and what I don't like. So chensola agamba ati wakabi mwechi. Oli muntu wa lwali oli mu avubuka abajerega biki nange mbyagala nnyo ebyo. Onyula nnyo lwali kibula kati most of the time era abantu bebanga banjerega. I don't look at that as my weakness. Yeah. Owagira timu ki? Man as always. Zena kitegedde kasito wango owagira United ebintu byonna bitambulira ku muswete. Bagambe Man U United. Ye timu yokka. Ompira gy'ogiraba? Nyo. Sola kusoma mpira gwa Man U. Timu ki gy'osinga obutaagala mu Premier League? Arsenal. Lwaki toyagala Arsenal? Arsenal boogera nnyo basama nnyo kale. Boogera nnyo. Adage. Toyaga omanya ennimi mmeka mu nsi muno? I can speak Luswahili, nsobola kwogera Luzungu, Oluganda, Olusoga. Olusoga olwedi? Bulungi nnyo. Oti bwene? Bwene. Soko balamuseeku mu Lusoga tubone. Banankodde eyo muli Mateya abasoga abeidinda abayiganga awo Sembatya Kamuli Bugembe mbalamu isaino nga maina ninze Jamix City banange mbasaba mu following mu liking the video dange wemba ndide dinda atenga ndikuide mu December awa ku Babon beach Babon bar oli kujayo nija bayawo December kwa 25 banange mubeyo mu bungi oli jakolayo ki ndikuidayo with one of my friends. Oli kudia performing? Tija performing, but I'm just going to be because I have a DJ who is my friend there at Babon bar. Yeah. So nija kubayo naye. Okay. Kijaba kibitirivu ino banange mubeyo mu bungi. Ojja kulya ku mboli? Emboli eranze emboli ndiri lairala. N'envuluga. Bulungi ino. Baba. Oti bwene. N'obufulu. Enfulu ndirya. Era wenkoba titidirya mba nkulimba. Enfulu ndirya. Bulungi ino. Ng'olusoga olwedi bulungi. Oyina ebadade ere busoga? By the way ninayo dada wange ebusoga. Jinja. Oyina dada? Mutumireko. Banange dada nkulamwisa ino. Nkulamwisa ino. And by the Brenda yangambye mubuzeeko mutumireko Brenda akolerawo Brenda omweto otya Capital City Brenda omweto otya akolerawo Capital Center mu town eduka sirimanyi bulungi enamba Brenda is my friend mukwano gwo mwene ati mukwano gwange ino oti bwene aye Brenda yakuzira ku crash oyo Brenda mukwano gwange kyonka Brenda mukwano gwo yeah okay Brenda is the girlfriend I that person that I'm looking. Wow. So waliwo ensonga eyokuba nti ate mbadde no ntamiridde yeeyo. Manyize bwe nsanga omuntu amanyi Olusoga tulukoba ne tuluze. Eno lumaleyo. Nalenda ndumaleyo. Okay. Okuba yogera Olusoga, Oluswahili, Oluganda, Oluzungu. Then I speak some Arol. So ebintu bita. So mama ogerayo n'omulabako once in a while because sikuze naye nnyo kati wenkugamba ati ngendayo buli kadde mba nkulimba ani akuziza oyo nkugambye taking all my responsibility yeah era okuze gwolaba sikuze tigwendaba yeka nkuze ndaba n'abalala ne family ye yes kale oyina ebigambo byawandiyagadde okumaliriza ng'owaayo nze
ebigambo byange most especially njala biwereza people with disability ngolaba nyo show ya Alan Cruz banange don't underlook yourself tewenyoma kyoba omanya nti mukama ine ensonga lwaki yakukolayo batyo mukama yakuleetamu ekyo kifaanani nga maybe nga alina kyalaga ensi kitegeera konze I don't call myself disabled era wengamba ti era muntu yenna wagamba ti Jamix yeyita mulema aba akulimba nze I don't look at myself as disabled. So ebigambo ebisemba ebigenda eri abantu abali abatulaba banange nze ebigambo byange ebisemba manjala biwereza abantu abo abeeyita abalema ate nga natural sense si balema lwakuba balaba emibiri gyabwe ne groupingamu eyo category naye nga si kyekyo kyemuli kubanga obulema bwongo si mubiri so kyenandiyagadde bagamba banange temwenyoma. You guys are special people in this world. Mutegeeza kinene nnyo enensi era mulina bingi nnyo byetusobola kulaga enensi n'abo abantu abo batalina bulemu bonna kyebasobola kubeegombako kati mbadde nsaba banange mulekerawo ekyokwenyoma tusobola kukola ebinene ng'omuntu yenna n'omulala kyasobola okukola nekirala banange guys just continue following my TikTok page as per moment siriyo reason being sina simu but nkomawo banange nkomawo mu banga litali lya wala nenga obuzina bwotera okuba obunyumira ku TikTok nyo ate kati ngenda koma mu phase 2 ngate nga ndi mukambwe nnyo kati mweno phase 1 banange chapter etujigadde aye kati phase 2 nkomawo na bipya nnyo bipya yes kale nange nyongera okwebaza Brenda webale nnyo webayire ddala munnange Brenda oyo yampadde ennamba yo namunoonyeza nampa ennamba yo so yensonga lwaki nakufunye but otherwise webale kuba musajja mugumu nnyo oli musajja mugumu nnyo oli musajja wa maanyi amina nebaza mukama ku lwekyo nkwagala nnyo nze era oli blood wange naye wali wakutinzeeko njagala nnyo kyola ejo newe nakulabye ne Fatia nange nagambye mukama singa nange ngendako mu opposition nange nebandako ku TV abanga ku YouTube channels wezityo ngamba na maybe it's not yet my right time but that time is there kyogamba loba tujja tuzanyeyo lumu akantu kikole mukama wange wendi tujja tuzanyeyo lumu ngenda kuteekateeka tuzanyeyo akantu kasooke ka trending social media eno yonna ensi yonna egenda kukulaba Jamix nze naye nze ndi wakabi na already ensi yonna nekimanyi ti wendi ne bwe sikuteekayo naye nga tukakole Alan tukakole kale agoli musajja wange luba lwali goli musajja wange oli bamuyita Sharif oli golaba eri ye Sharif Semanengene oyo bamuyita Shanik tegede sage yaduka kusomera mu P3 teyodo yawa nondo omoja oja kampaka editing wawe soja Shaniki tujigale musibe bulungi mweraba